Let me get instructions twali tujja wano twajja mu lutalo era terunaku okutuusa nga luwedde olwekyo ekiddako yefeeza ey'okubiri eddako oba yefeeza eddako aga kujimbuuza amaaso ku lutembe mubadde musaba ki obadde owulira ki twasaba batwongere obudde okuteekayo ebirayiro 200 ebiraga enziba Museveni gyeyabbamu obululu ebiraga nti abakakiiko k'ebyokulonda bakola omulimu gwa dibengalye ebiraga nti balondera abafu ne bagamba nti abagenzi nabo balonda ebiraga engeri Museveni gye yattamu abantu n'okutulugunya era nga twagala obujulizi obwo butuyamba okulaga engeri gye byakosaamu okulonda obujulizi obwo bannaffe bagamba nti tebajja butwala kubanga bwajja leeti essaawa 11 ze basalawo ziise kakati gabe bagambye nti tebajja butwala tugenda kwetereza n'obwo obuliwo client waffe amagezi naye tuwulire ebiragiro byalina gye tuli balooya bakolera ku biragiro ogula looya omuwa ebiragiro bantegerekesa wali ekyakyebuuza tansogedde ku kyobutasula waka kiki ekikutusewa nammwe mumanyi bulungi okuva lwe twava mu kalulu buli muntu gwe bakwatanga n'ekintu kyonna ekikwatagana n'akalulu aba DR forms babakuba ne babasiba ne baziba bbako 2016 omuduumizi w'amagye ag'oku ntikko yitibwa Habulwa yali awawaabiddwa muganda we Mama Mbabazi amagye gaduumira ne poliisi ne bagenda ne bamenya ofiisi z'abalawyers ne babbayo ebirayiro ebyo olukwo olwo naffe tubadde tulugoberera nga tutegeezebwa nti obudde bwonna bajja okutubbako ekyo tekisobozesa kusula waka ebyali mu ofiisi yaffe ya National Unity Platform bajja ne babibba bye basanga ne ba agents baffe babibba toyinza kulowooza nti gwe nga looya oba immune nti byonna byoteekateeka tebajja kujja kubibba laptops bazaagala komputa bazaagala kamera zaffe ku kitebe bazibba ebyo byonna obadde oteeka okubeera omukalabakalaba n'olwaninga mobile law firm ekyo kyetubadde tuyitamu okumala ewiikisi 3 eziyise biyinza okuba nga ebyo tebimatizza balamuzi nga balowooza nti kiryoke omuntu okujja n'akwata n'azingako amaka ga muvuganya n'azingako ofiisi ya muvuganya n'azingako abajulizi ba muvuganya era nga
ndowooza kyandibadde oke ne balwa bevandizze ne babazingako twalowooza tekiryoke buba osobola okwetegula weetegula era netwetegula naye kati twazeeyo eka kubanga twabadde tulowooza nti obujulizi bwe twetaaga okukuŋŋaanya obusinga tumaze okukuŋŋaanya tumutaddeyo kyamukisa si mulungi nti bannaffe bwe batyo bwe babirabye obulabe obuva mu kino nti buli muntu ajja kukozesanga bubi obuyinza bw'alina ajja kukozesanga amagye akozese poliisi okulemesa amuvuganya okumuwaabira obulungi 2016 Dr. Besigye bamuggalira awaka ennaku zonna ez'okuwaaba omusango ne ziggwako nga teri yakkirizibwa mutuukako eri 21 kye baakoze Kyagulanyi okusobola okumutuukako twalina okugenda mu kkooti ne tuwaaba nga si yawaabye n'okuwaaba kuba Kyagulanyi yali tasobola kusayininga affidavit nga teri amutuukako. Kanjira nkoma ku ebyo birala tunaawuliziganya. Kaakati nze ekyo sikiinaako instructions oba biragiro bya client. Nze saaliyo ng'abyogera, olumba mwaliyo ng'abyogera, ensonga ze yazibawo. Sirowooza nti kiba kikyanneetaagisa okugenda nzimubuuza enzije enziddemu. Kanso omuntu ayinza okugamba obujulizi bwe baliseeyo bw'abantu 200 buliwo obw'enkizo bwe mulaba nti tebwandisubiddwa kubeera mu musango guno. Nannyonnyodde okusinziira mu kawaayiro akasatu mu 2 client wange mu kirayiro kye yalayira bulaga biki ebyakolebwa samala y'ebyo mu bufunze abantu abalonda nga baamala dde okufa naye ne baddayo ku polling stations ebizibu gyabwe ne gironda engatta gye baagattamu obululu gye baakyusakyusa obululu nga bayambako tibuhabulwa okuwangula okulangirira nga tewaliiwo bivudde ku district okulangirira ku declaration of results forms enjingirire era ze tubadde twagala zijje wano baziyise mu kyuma bakakase nti akakiiko k'ebyokulonda kakola okulangirira ku declaration of results forms enjingirire ettemu okuwamba abantu okwenyigirwamu abajaasi n'abapoliisi abaduumirwa tibuhabulwa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo staffing obululu okubujjuza ebyo mubadde mulaba mu butambi tubadde tubufunye ababulikodinga nga tubafunye tusazeewo tubireete mu kkooti naye abakulu nga bebagaye tebajja biraba tubize temujja biraba kitegeeza nti tukyagenda mu maaso eno si knockout singa yali knockout singa tukyali mu kooti kutegeera kwange knockout kitegeeza nti ogwa notaddamu kufuta n'olwekyo tukyalimu mu nsiike tukyalwana tetwalowoozaako nti bijja kubeera byangu okusingaawo nakutegeeza nti buli bujulizi bwe tuleeta bubadde n'amakulu buli bujulizi bwolemesebwa okuyingiza bukwasa omusango tetunnatuuka ku kisembayo nti nno bugaanye Well, the ruling comes and answers the question. We had intended to read evidence to demonstrate how the Electoral Commission falsified results, how General Tibuhaburwa misused and abused Yemen to lay siege on our offices in Kamwacha, intimidate, kidnap, and detain would-be witnesses. How they voted for the dead, or how the dead voted long after death, because you're going to find 100% voter turnout on particular polling stations, especially in the West, and yet some people are known to have been dead. We are bringing evidence of the dead who either voted in death or were voted for by those that are not dead. How they allowed multiple voting, ballot stuffing,
and a number of other electoral offences committed by the first respondent, Tebo Kamulwa, and those he commands. It's unfortunate that that evidence has not been allowed, even when it is available in the possession of court. We shall come and pick it. We pick our documents for history and posterity. Yes, it has an effect on the case, but we have not come to the conclusion that the case is failing because of that. Though I must confess that every evidence, every piece of evidence you want to bring to court is important and impacts on the case. Yes. Council, there are rumors that you want to withdraw the case. Are they? Now, gentlemen, you want a man of my age to respond to rumors that we want to withdraw. If it is a rumor, I cannot answer it because I have no contradicting rumor. I can tell you that I have not received those instructions. I am still here. If the implication of the ruling is that we will not bring that evidence. Nico Gaba, the son of the open 7 nakugambye ayiyo simanyi lwaki wageze ku Victoria kati womaze n'okola otya ema nakugambye erinnya bode kutwala ekusi ati kutwalize abakuze mu myaka nosanga nga bakola agenda amalala naye nga kukiza olina kgenda kwayimuka bagenda kulinnya Oshiwa Joel, je baliko mukadde. mbadde nompito bagenda kulinnya Joel baliko so. Ki ekigenze mu maaso mu kkooti? It's all right. We are here waiting for Joel, the spokesperson, to give us the update of what has transpired at court, but probably James Woods, he can give a clarity of what has happened. kimalamu amaanyi ebitongole ebiramuzi nabyo tebikyalira mu bwongo okuba application zaffe bazigobye application yaffe bagigobye tubadde tuyimiddeko kubanga tugenda bba application yaffe bazigobye oba obujulizi bwaffe bwe tubadde twaleeta okubanga twongerako bugobeddwa naye nga njaga okategeeza bino byonna byonna bikolebwa olw'ensonga nakyemanya buli kimu byakyakituddeko nakyemanya buli kimu byakyakibanga yalowoleza buli omu ebitongole ebiramuzi yabirowooleza ebitongole byabyesakiriko yabirowooleza ekyo kitegeeza kiri bannayuganda kitegeeza nti tukyalina olutalo lunene nnyo okulaba nti tulwana naye nga tetugenda kuzikiza kyeniza okubanga bagamba kanso ndowooza tuve wano eyo Kulikayo council. Soka o clarifying ku bannayuganda ki ekitranspirinze mu kkooti. Kakati kyenjagala okutegeeza bannayuganda kiri kimu nti amaaso ku lutimbe kyetuzaako amaaso ku lutimbe kyenina okubagamba bino byonna ebiriwo tubiraba
ebigenda maaso byonna tubiraba naye amaaso ku lutimbi era kyemuba mumanya nti ffe emibiri twagiyiwawo tetugenda kubalekerera tetugenda kubavaamu okutuusa nga mumaze okwambala engule ng'oluyimba bwe lwabagamba so kyetuzaako amaaso ku lutimbi ki ekibadde kigenda mu maaso mu kooti olwaleero tuwozezza okusaba kwe twataddeyo nga twagala kooti ekkirize obujulizi bwaffe bwe twaleetanga essaawa ziyiseeko ne bagaana oburisiivinga ku lwandiisizo lya kooti kati twabadde tusabye nti kooti eragire bakalaani baayo bawandiike obujulizi bwaffe babuteeke mu rekodi yaayo tusobole okubukozesa mu musango naye ebyembi kooti abalamuzi 8-9 basazeewo nti obujulizi tetubuleeta so ekyo nekiba nti kitutaataganyizaamu kubanga obujulizi obwo tubadde tubwagala nnyo mu kooti bubaddemu ebintu ebyamakulu bingi okugeza bubaddemu engeri gye baabalamu ekifuulannenge obululu bubaddemu videos eziraga okubba obululu bubaddemu emiwendo gy'abantu ababadde mu register nga balaga nti balonda naye nga baafa obwo n'obukakafu tubadde tubulina so okugoba obujulizi obwo kitukoze bubi naye ate tukyaliwo tetunnaggwamu maanyi wabula kyetuzzaako amaaso ku lutimbi kale kanso toyanze nnyo toyanzege bannamawulire bannange babaddewo nga bayitirivu era tebalina kye baatidde musobola obbalaba kanso kalule the vehicle is the other side. It is the other side? Yes. Yes. Look down. How? Dawali bamalirize oli ajja kulinda. N'olwekyo abantu tubasaba mubere bakakkamu abawagizi baffe mwonna kyetuzaako kyonna ky'abantu kubanga buli musango twaguteekayo naye nga bw'abantu kubanga obuwanguzi bwali bwammwe abantu so tebwali bwa Kyagulanyi ng'omuntu oyo so kyonna ekituzaako era kyammwe kyammwe. Amen. Kumaliriza. Kanso kulikayo mu kooti. Kulikayo kanso. Bitambudde bitamukulwa. Babyogedde byonna. Kale. Honorable, ndoza basibule. Kale, bannaye ndooza kyekyo kiriwo njaga kubanga mbasiibula. Njaga kubeera nga mbasiibula essaawa zino eno. Njaga kubeera nga mbasiibula. Embeera mugirabye. Embeera ebadde yabuukeeku naye tugenda basiibula tujja batuliziganya nga nanyiza tujja batuliziganya busa naye nga kibi nnyo okuba nti abasajja mwebale kuba ku peegi yange naye kyennyamivu nnyo okuba nti obujulizi bwaffe bwe tubadde tusinga okuba nga tuyimiriddeko tukyalina obujulizi obulala obukozi wali obujulizi bwetwafayiringa naye ne buno nabwo bubadde bugattako kinene nnyo ku musango guneeno so kikyamu nnyo okuba nti obujulizi bwaffe bugobeddwa ate nga bwe buno obujulizi obumu bwe tubadde tuyirira ayingiddeko bwe bumu obukozi tulina obujulizi obulala bwe twali twateekayo naye buno era bwe bumu bwe tubadde tuyiriddeko naye ekyennyamivu nnyo nti obujulizi bwaffe bugobeddwa so tugenda kulaba ekyokukola naye kino kyona kikulaga kikulaga nti ebitongole byonna Mr. Museveni yabikontrolinga okuba nti obujulizi bwaffe petition affidavit abantu ze baalayira over evidence nga 2 zonna zigobeddwa ate nga bwemu ku bujulizi bwe tubadde tutunudde okulaba nti Museveni ono talina watuyita naye nga twagugumya bannayuganda twabagamba nti kooti esembayo ye kooti y'abantu kyennyamivu nnyo kimalamu amaanyi nti n'ebitongole ebiramuzi tebikyasobola kuba nga byeyimiridde so awo tutuuse nga Uganda naye of course nga pate tujja kuba tuvaayo tubawulire kyetugenda kuba nga tuzaako
waliwo kano nno gundi kafayini naye ndoga katukireke kafose kino sitole endala ya Kibalama ajulidde Kibalama ono embeera bwetu bannange bwerabise tumaliriza mwebale nnyo mwebalire ddala era tubategeeza nti mu ddakiika eziddako entono puroguramu eddako mugimanyi eya Mubiru James waliwo abakyala abamulindiridde nga bannange mu butuufu bano nabo nga balwanyi waliwo abakyala abamulindiridde Honorable Mubiru nabo nga balwanyi abakyala bano abalindiridde Honorable James Mubiru nabo balwanyi ate nga beetaaga obuyambi mu ddakiika eziddako entono Honorable Mubiru agenda kuyamba bano abakyala baganda baffe abali eyo abanasooba mubeererawo bannange tubasaba mujje mubeereyo bano baganda baffe bano bakyala b'abalwanyi abali mu makomera baganda bange mujje mumubeererewo mwebale nnyo mwebalire ddala tumaliriza kooti ebigenze mu maaso mubitegedde tubadde twateekayo application esaba okwongerako obujulizi naye egobeddwa nga bagamba nti yaleetebwa obudde buyiseeko naye nga nawankubadde egobeddwa tubategeeza nti obujulizi waliyo obumala busobola okutwala omusango waffe mu maaso kale mwebale nnyo mwebalire